Ate mulowooza ebya Pastor Ssenyonga sibibi anti munnange kizuuliddwa bagetufunano ku Newspark Channel agalaga nti ono yabadde emabega w'okuba nti no agulirira abavubuka mbwe ababadde bawaayiriza Pastor Kayanja ku nsonga z'ebisiyaga okitegeera nno mukwana ebintu nno byatabuse edda kkiriza tubeere ng'ate tukuwa odiyo zino. Twagala kukuyamba Ssenyonga va ku Pastor Kayanja oli taata wa ggwanga oli azadde abaana ayina abantu bakozeemu omulimu va ku Musumba Kayanja ensonga endala okupromotinga ebisiyaga base ekintu okyogera yogera noba ng'okyogerako wano mu Uganda tetulina nnyo bizibu bya bisiyaga okujjako ababipromotinga nze natuse n'okulowooza nti waliwo abasasula omusumba w'ebwayise apromotinga ebisiyaga eyo nayo nsonga nkulu era baganda bange muveeyo tusobole okulwanirira ekitiibwa ky'ekkanisa. Ensonga endala gye twagala okuyamba Ssenyonga nti Ssenyonga entalo oyina nnyingi abantu bonna b'olumba era b'oyogerako bakusingira wala era tubuuza mu bintu byonna bwe wali okoze mu ggwanga kikyosobola okulaga oyina amawulire amabi agakwogerwako tosasula abakozi bonna baze bakuddukako twawulirizanga leediyo eyo eya top radio abakozi bonna bakudduseeko wano programs zetwawuliranga tetukyasobola ziwuliriza kubanga abakozi bonna bakuddukako nga tobasasula ssente ozaagala ng'amayembe era ffe tulowooza nti n'ekyo kikwogeza ku bisiyaga bakuwa ssente obipromotinge era twakikubanga guba musango wano mu Uganda omuntu okupromotinga ebisiyaga ng'ogenda obipromotinga ssente ozaagadde nnyo naye twagala kukugamba weetereze tolina rikodi nnungi eddoboozi yange oyinza obutaddamu kuliwulira naye mbadde nkusaba ojje ku kyaki okole testing kubanga ite your name is part of this erinnya lye baalitaddemu and it's not good for you wonya obuweereza bwo osigale ng'okyatambuza famire yo osigale ng'ogenda mu maaso kubanga obanga gwe akampulira Moses wewasayininze ku press conference babadde banjogerako obubi press conference ye gwe nkuwadde omukisa okutereeza obulamu bwo n'ekiikya byo jangu ku Christian Church tetugenda kukwata nja kukwata kisa ngenda kusaba otule mu ensonga za Honorable Sewanyana kwosa Honorable Mpuuga ate era ne Bobi Wine munange tezinagwa oluvannyuma lwa Bobi Wine kwosa ne Segirinya okuvaayo ne balyoka bagamba nti nno Honorable Mpuuga ye yali emabega w'okusibibwa kwa Sewanyana kwosa n'omugenzi Segirinya kaakati nno omu ku banfanfe oba ku nfanfe oba eyali ennyo ku lusegere lwa Honorable Segirinya twogera ku Alex Luswa avuddeyo n'alyoka abeera ng'ate agamba Honorable Sewanyana mbu yabadde yamusuubiza okukola press conference gy'atanaba kubeera ng'akola naye n'asuubiza nti ku ssaawa 10 oba Honorable Sewanyana akoze press conference oba takoze agenda kubeera ng'avaayo abeeko by'ayogera ssaawa yonna ebyama byandivaayo. Honorable Alan Sewanyana oli otya ogamba otya muganda wange with due respect olunaku lw'eggulo wankubidde ku ssimu nonga nti oyina press conference era ogenda kuyita olukuŋŋaana lw'amawulire abantu obabuulire ani yakusiba oba ani yabasiba ne Honorable Muhammad Segirinya oyongere okukkaatiriza ensonga eyo naye it's very unfortunate zino zigenda kuwera ssaawa 6 ogw'emisana sinnalaba ku press conference yonna njagadde okussaamu ekitiibwa era nkimanyi nti ndi mukwano gwo oli mukwano gwange naye mbadde njala okukola live ku ssaawa ndowooza nga 10 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero abantu bajja kumanya bajja kutegeera kubanga
twetaaga okumanya abantu betaaga okumanya kadi egenda kukuleetera obuzibu Honorable Sewanyana Alan. Nze nganze gwe mwabuuliranga ebyama, nze nganze yabalinga okumpi, nze nganze yakola buli kimu kulaba nti buli kimu kitambula okulaba nti muva mu kkomera. I know era nga naawe okimanyi nti mmanyi bingi nnyo bye mmanyi. So Honorable Alan Sewanyana mumuntagingire with due respect. Njagala kube press conference gye yayogedde. Otherwise kati wano wetulaga wazibu nnyo babuulira. Nze nganze sobola kukkiriza legacy ya muganda waffe Honorable Segirinya Muhammad kufa Togge. Ekyo kyo munansonyiwa, sijja kukkiriza legacy bambi kufa Togge basebo ne bannyabo. Honorable Alan Sewanyana senga kikulema mu ssaawa okuva kati zino ziri ssaawa zigenda kuwera 6 ku ssaawa 9 nga tonnatuuza press conference nga tonnagituuza kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu, Luwemba Nzija basebo ne banyabo Luwemba Nzija ku ssaawa 10 ez'olunaku olwaleero. Singa Sewanyana tutuuza press conference kubuulira abantu ani yabasiba nanvayo gye mwavayo mukomera Nzija, sijja kukkiriza muganda wange byakoledde ebbanga ddene kufiira Togge. Ekyo nkibabuulira Luwemba nja kusigala nga ndi independent, nja kusigala nga ndi independent mind. Kitegeera? Yes, saagala. Kitegeera? Sewanyana saagala kadi ekozese bya kisiru kubeera public nuisance. Kitegeera? Nze ndi wano, I don't support Honorable Mpuuga. Naye ate saagala okole bya kisiru Honorable Sewanyana. Ssaawa 10, njagala ssaawa 10 zigenda okuwera nga Sewanyana, Honorable Alan Sewanyana Makindye West otuusizza press conference. Nze Luwemba nja kusigala nga nyimirira ku kigambo kyange. Ku nsonga yonna ekwatagana ne Honorable Segirinya nja kusigala nga nyimirira naye. Kubanga ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo. Sewanyana okumperekera ku kitebe kya Nuupu okimanyi bulungi nnyo nti wali otuukiriza bigambo Segirinya bye yagamba ng'ali nsambya. Nti Luwemba ne bwe nnaabanga nfudde oyimiriranga ne bw'onoofuna obululu 3 nja kuba musanyufu. Byonna nja kubyogera ku ssaawa 10 olunaku olwaleero ez'akawungeezi. Basebo ne banyabo mbeere bulungi. Bwe tweyongerayo Sefu Kakyagenda mu maaso n'okukaaba munnange emmotoka ye yayonooneddwa. Okitegeera nno akyagenda mu maaso n'okuba nti nno akoowoola bekikwatako okuyingira mu nsonga zino abalabe nga bavunaana abo abayonoonye emmotoka ye. Nabyo katubikuwe. Bannange nze nsaba bekikwatako abakuumaddembe baveeyo bayingire mu nsonga zino kimala. Tukooye okutwalira amateeka mu ngalo ng'obumenyi bw'amateeka bukolebwa abayimbi abeefuula abanene abeefuula nti bo tebagambwako. King Saha alina omuntu gw'abeera naye bamuyita Chris. Yankubira olunaku oba lwali lwakumeka 3 days ago. Yankubira n'aŋŋamba dokita King Saha ali wanapaaza abaana mu kimotoka basi namba bajjawo okukuba ddukawo. Lwaki bankuba? Because wini wa mami yakola video n'atuwogerako naffe ne tumuddiza ebintu bya media. Kati mu kumuddiza yatugamba mbu ye omuyimbi we tayogerwako. Naye ng'ate omuyimbi we fe atuvuma batukolamu ennyimba nga batuvuma tiimu yaabwe balina tiimu ababawagira nga bavuma Hezo. Nze tebasobola vuma mukazi wange n'ensirika era buli avuma mukazi wange muddiza. Okitegeera kati bolo okuba tubaddiza ate nabo batuvuma balabye ng'ekisinga ekyo kujja kuba mmotoka. Omuvubuka yankubira essimu amaze okunkubira bulungi essimu kasita twalabuka ne twekweka ne tuvaawo ne nkola ne video ne baswala. King Saha yennyini n'akola live nga bamaze okunkubira after 2 hours. N'akola live ku TikTok ng'alina waali mu kifo ng'ali mu kulya mmere kwaliko abo ba tiktokers abalala n'atandika okuntiisatiisa. Ekitegeeza King Saha yapangisa okukubibwa emmotoka yeekubibwe. Ye yakikola nkirinako obujulizi lwa nsonga nkugambye omuvubuka oyo Chris gw'abeera naye amukuuma yandabula ate era n'amala n'ampereza ne zimmessagi nga ngamba ku kintu ekyo ate ne kimala ne kituukawo in less than days. Okitegeera omuntu tasobola kungamba nti Sefu kodduka waawo bagenda kukuba. King Saha agenda kukuba
n'amala n'obulawo n'opostinga bw'opostinga ate King Sir nakola live mbumwe ayogera ku muyimbi wange brand yange nnene nnyo era ngenda kukola ebikolwa ate nze sivuma okitegeera nze nkola bikolwa nze nnyiga bubi era obusungu bwange mugenda bulaba mujja bulaba kyova asagala nanyiigira mu bantu amaze okwogera ebyo enkeera waalwo omuvubuka yennyini eyankubira amasimu nga ndabula y'omuvubuka yennyini yabakulembera n'abaleeta ewange mbeera wala teri muntu asobola manya wembeera mbeera wala eyo munda eyo naye yabaleeta n'abatwala paka ku mmotoka era batuuka ewaka ne bamenya ekikomera ne bayingira direct ne bakuba emmotoka ne bagenda emmotoka bagikuba amataala gonna ne bagikuba endabirwamu naye ng'okuba otya emmotoka ng'ate omuntu yakunyiiziza tetulina mateeka bw'oba ogamba Dr. Sefuka akunyiiziza genda omusibe kati King Saha okumanya nga atidde akedde ku maca era yakedde era n'akola live nagamba ongamba otya nti nzaale Japan nzize n'enkuba emmotoka yo atidde lwaki atidde yakakola live nga mmeka yeewozaako nze nasirise neŋŋamba ensonga kanzikwasa amateeka naggulawo omusango olunaku lwe baakuba emmotoka ekiro ekyo Precious Remy avuddeyo munnange ku mukutu n'alyoka ategeeza nga bwe yazaala okitegeerera mu bussaawa yonna ajja kubeera nga avaayo lugenda kubeera either lunaku lwankya bw'ajja kubeera nga avaayo abeeko byannyonnyola katubeere nga tulindirira screenshot munnange yeyo gy'oli mu kulaba twagala okuyozaayoza Precious Remy budde tambudde obadde mulabi mulungi walekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section weera bulungi weeraba